otegeera ddi nti ekirooto kyo kimu kyogera ku musambwa gumu naye ng'omusambwa gumu mulimu ebyokumanya bikwata ku misambwa 4 oba 3. Akati omusajja ono alina ekirooto era nga yaloose ekiswa naye nga kyameramu epaapaali. Eyawaddewo n'agamba nti tukisime. Bwe baakisimye ate munda ne basangayo engeri y'entaana. Ate mu ntaana omwo nga baga nti mwe mwaziikibwa taata. Kyokka taata oyo gwe bagamba waali mulamu. Wabula jjajja azaala taata oyo ye yabula. Akati ate ono yagenze okulaba nga buli omu akutte emmindi naye n'abuuza eyiye. Akati ekirooto kimpimpi bwe kityo nze nja kunnyonnyolamu bikulu. Kalooto kampi naye kagazi. Ekyewuunyisa akalooto okawulira kampimpi era olaba nga akanafu era abantu Lubaale ajja kuba lumanyo. Anaategeera Lubaale ku nsi kuno simanyi. Kwekisooka Lubaale wakukolerera, wakwewaayo, wakutuuyana okusobola okufuna amagezi. Naye omuntu ataakola, omuntu ateewaayo, ateeweeyo tajja kumanya lulimi lwa Lubaale. Ekituufu ekirooto kiba kimpi naye nga olina kuba ng'omanye olulimi lwa Lubaale nga kitegeeza ebyalo 10 naye nga kimpi. Kyova olaba nga abantu ensi, abantu Lubaale alumye abantu b'ensi. Buli muntu yenna kati atambula ayogera yekka mu kkubo. Lwaki? Butamanya. Abamu bamanya ebirooto bye baloota biri ebyedda opposite. Abamu bamanya ebirooto bye baloota naloose biki. Abamu bamanya ebirooto by'endoto bandiko biki banaloose biki. Abamu ne bagezaako kubanga bamanyimanyi ng'ate naye okubivuunula bikifuula nnenge. Abamu n'atambulako n'afuna amuvuunulira nga naye byavvuunula si byebyo. Kuba ekirooto buli omu ajja kugamba nkimanyi. Okitegedde kizibu okugamba nti ekirooto kinnemye. Kizibu. Omwana ne bw'aba yatandise eggulo okutambula era akugamba nti badde bagamba kino. Kati teri muntu aligamba kirooto nti ekyo sikisobola. Teri muntu aligamba kirooto nti ekyo nkinnyonnyodde mu butuufu bwakyo. Bwe ekirooto kijjira mu buli ango nga buli omu akiraba mu buli ango kobe nga weesulise. Bwe ango mw'okirabira mw'okinnyonnyolera. Teri muntu atalaba kirooto nti kituufu mu butuufu bwe buti. Oba weesulise oba totegeera oba tomanyi era oli wakuwa ekirooto era omuddamu. Kati kyekizibu ekiri ku Lubaale oyo ow'obubaka. Ekizibu ekiri ku Lubaale ow'obubaka omuntu n'owappi wano akusulika n'omumanya akutegeeza n'amanya ennyo akutegeeza n'atamanyi nnyo akutegeeza. Kyekizibu ekiri ku Lubaale oyo. Buzibu bwe buli so teyandibadde muzibu. Naye bye tuloota ne bye tuteeka mu nkola ebiseera ebisinga obungi si byebyo. Kakati ekirooto ky'ono omusajja muzzukulu wa Kisolo. Ekiswa Bwakabaka Ndawula. Ekiswa Bwakabaka Ndawula. Ennyumba y'obutonzi enkulu eya Kabaka Ndawula mwe mutudde obwakabaka bwe. Ekiswa. Omuti ogwamera mu kiswa ogw'eppaapaali. Paapa Kabaka Bulamu. Ali Ndawula. Olulimi lwa Lubaale olutidde olutya. Okitegedde? Olulimi lwa Lubaale n'okulutaputa si kyangu. N'okusanga lutaputa si kyangu. Okitegedde? Ekiswa Bwakabaka bwa Ndawula. Eppaapaali lyamera mu kiswa. Paapa Kabaka Bulamu. Ali Kabaka Ndawula. Owulira embaga? Okitegedde? Kale nno nga mwesesa nga mutwesesezaako. Mugende mweseseze muli. Okitegedde? Tekiniikisi ezibeera mu bubaka bwa Lubaale. Muzigireko enkoofiira ku mutwe. Tekiniikisi. Ate si buli omuntu asobola okutegeera tekiniikisi ezo. Era tugambye nti muntu omu yekka yazimanyi
n'abalala basobola okuzimanya naye bazibu okugwako. Okitegedde? Tosobola gamba nti muntu omu yekka yasobola okumanya olulimi lwa Lubaale, nedda. Ogambe nti gundi ali Gindi yategeera ebya Lubaale, nedda. N'abalala babitegeera okubivunula n'okubitema n'okumanya sayansi wa Lubaale. Ne lwakuba nti okumufuna n'omugwako nga nasobola okutaputira ekyo omusambwa gye gugamba si kyangu. Kiringa kutambula ku basawo bonna bakolera emmandwa zoogera era balina embuga, naye okugwa kw'oyo anaakutereeza kyentegeeza ti si kyangu. Osobola okutambula abasawo 10 ng'owe 11 yagenda okubbulwa mu bunnya, yajja okusobola okukwata mu mpewo zo. Kati ne bino bwe biri. Okutaputa kwa Lubaale, omuntu ataputa, omuntu asobola okwogera olulimi lwa Lubaale weebali mu ggwanga wano, naye batono. Kubanga Lubaale ye muntu akuwa ebyokulabirako, n'akuloosa ekitooke, n'akuloosa ejjuuni, n'akuloosa ekikolo kya muwogo, n'akugamba bitegeeza ki. Naye ng'ebintu ebyo okubinnyonnyola kisobola okutwalira peegi z'empapula 3 nga bigazi. Buli kimu olina okukinnyonnyola n'engeri gy'okisimbulamu, okukitegeeza omulala n'okukitegeera. Kati omukulu ono aloosa ekiswa nga kyameramu epaapaali. Tukugambye obubaka busobola okujja nga bwogera ku misambwa gya mirundi 4 naye ng'obubaka bwa mulundi gumu era nga bwogera ekintu kimu. Lubaale wa bano kabaka we ye Kabaka Ndawula, kubanga akulaze nti ebintu byonna biri mu ye. Kabaka Ndawula era bano tebasobola kusamirira kabaka bulamu butereevu. Omukulu gwe balina okusamirira n'okuteerawo wali embuga ye Ndawula. Era oyinza okusanga mu Lubaale wa bano nga baliteekawo buteesi kyoto kya bulamu oba ekyoto kya kabaka bulamu, ng'embuga erifuga Lubaale wa bano yenna okutwaliza wamu Kabaka Ndawula ne Mukasa, nga kabaka bulamu kkubo just. Kati bano kabaka bulamu lyekkubo okusobola okutuuka ku ebyo baloota, lyekkubo. Balina okusooka okumanya kabaka bulamu ne batuukiriza ensonga ze, ne balyoka batuuka mu bwakabaka bwawe bwennyini obwa Ndawula, nga Mukasa ali ku ntikka atudde akutta ekyeru, kubanga yakakasa buli nsonga teri mulala. Era yenna nnyini langi enjeru zonna ze mulaba, n'otunga ekkanzu ya kiwanika emmyufu n'oteekako ewuzi enjeru, n'otunga ekkanzu ya kabaka bulamu enzirugavu n'oteekako akaba akeeru, buli kimu yenna nnyini kitangaala yakikonamu sitampu, kyatakkiriza tekivaamu kizikiza. Okitegedde? Kakati ekiswa oyo ye mukama wo Kabaka Ndawula yakwambala obukanzu era ge maanyi amakulu mu luggya lw'ewammwe. Ekiswa kyameramu epaapaali, kitegeeza nti ekiswa bwe bwakabaka bwammwe. Epaapaali biri mu kiswa. Paapa ali, Paapa Mukatuliki, ali Musiraamu. Oba ofuna abaana 2 Ndawula yasiramuka, bulamu n'agaana. Twabagamba emisambwa si gyammwe wano mu Buganda, ekyo no tusiba tukyogera. Obuwangwa n'ennono buli nsi yonna, wabula twawula nsinza n'enjatula. Bino bye mulaba tugamba nti ono Walumbe e Bulaaya alina bw'ayitibwa gy'ali. Bwe mulaba tugamba wano nti amayembe e Bulaaya galinayo gayitibwa oba e Rwanda oba e Congo oba Abarundi oba e Tanzania oba e Kenya, ensi zonna teriiwo maanyi gatalina basirikale. Era nga bw'olaba gavumenti ya Amerika bw'erina amagye, gavumenti ya Uganda erina amagye. Amagye ge mayembe. Bw'olaba ebyensi bwe bitambula n'ebyobutalabika bwe bitambula, ky'olaba wano mu mpewo kyekiri ne Vatican, kyekiri ne mu Amerika. Okitegedde? Empewo oba obutalabika buli nsi zirinako abakuumi, zirina amagye, zirina abasirikale. Empewo enkulu katifu wano ge tuyita amayembe. Abatanzania bayita amajini, Abarundi bayita ebiteega. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo ffe tugayita amayembe. Bw'onoogenda mu Amerika ng'eroga nti amayembe bagamanyi. Bw'onoogenda e Burundi ng'oga nti amayembe bagamanyi. Buli ggwanga n'ebyalyo, buli ggwanga mu buwangire bwalyo, buli ggwanga sinzizamu ekyo ky'oteekeddwa okusinzizaamu ekyakuzaala.
nekikulera nekikuza tobukira tobukabuka na bintu byansi tokopperera sinza bunsinza yammwe obuwangwa n'ennono obuwangwa bwo mu ggwanga lyo mu nnono gye mwanonoolezangamu okuva mu bajjajja bokutuuka ku mulembe guno bw'olisuula ennono oliba ofuuse musiru oliba ofuuse kireebereebe oliba tokyalina sayidi oliba weeganya ekikaakyo b'olibuukabuuka nabo obukabuuka n'amadiini gali kuyamba ki okitegedde ate osudde jjajjaawo obisudde mu guluko ogenze n'ensi oliyambibwa otya so tomanyi nti era bw'onoofa bajja kukuzzeera kataka k'ekika si bubuyabuya okitegedde genda bakuziikeyo eyo mbulokole lama bakuziike todda wammwe kubanga mubuliwo mbulamu badde weegaanawo obali toyagala kujja n'emikolo tojja n'enkiiko tojja kale ne bw'ofa gamba temunzizangayo weeyawulire ddala ofe nno olabe emiggo okitegedde kakati abaana babiri ndawulo olubereberye ekyo kyemulaba nti emizikiti giriko omwezi emunyenyi kabonero kakabaka ndawula yakka nga semwezi yakka nga munyenyi lwe lubereberye okitegedde akati bwakka kati ndawula kabaka bulamu emisambwa gyonna amadini amalala gatula zimalayika enjo bikife twatula misambwa bajajjaffe bafa egyo mizimu emyoyo biki yali munyenyi yesse mwezi ate akabonero kalabane ku mizikiti kati noddamu n'oleekaana n'ensi olw'okuba bo baddira obuwangwa bwabwe ne babutuleetamu batuufu eddiini yaabwe entuufu ey'Abawarabu naye si wano eri ewaabwe naffe tulina engeri gye twamanyamu ndawula yali munyenyi yesse mwezi eddiini erina kubeera eri gye baatula Allah ggwanga Allah si lulimi lwa Katonda abantu abasinga babuyabuya mwattu oli bw'asoma Oluwarabu n'asoma Allah subhanahu wa ta'ala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aba amanyi lwe lulimi lwa Katonda lwe yassa kumbe nalwo eri mu ggwanga mwe luva nalwo lusawutinga ng'Oluganda kati olaba onafuya olulimi lwo nti lwa kisiru Oluganda lwa kisiru era notandika Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kyokka nga nawe osobola okugamba Mukama Katonda nkwatirako Mukama Katonda nkwatirako Mukama Katonda nkwatirako Mukama Katonda nkwatirako kati gwe n'onafuya olulimi lwo nti ekitegeeza olulimi lwo teruwulirwa Katonda olulimi lwo lunafuyiza osudde ennono n'obuwangwa ly'eggwanga obisudde ogambye Oluganda Katonda taluwulira kenjogere mu Oluwarabu paati of olulimi mu nsi eyo ngera buwulira Oluganda oli agambye addidde oli Muganda agambye olulimi lwo luzikeko olumbugu saba mu lwaffe oba otegeera era lwe lulimi lw'eggwanga eryo si lwe lulimi lwa Katonda lulimi lw'abantu abo eggwanga lyabwe era lwe boogera lwe bawuliziganyaamu ne mukkiriza omuntu okuva eri n'akufugira ewuwo muntu najja n'akufugira ewuwo n'olulimi lwo n'alukusuuza n'agamba bw'oyogera olulimi lwange ojja kuba owuliziganya ne Katonda oba otegeera bw'oyogera olulimi lwange ojja kuba owuliziganya ne Katonda aba takufuze aba takutaddemu nkwawa aba takutaddemu kakutiya n'akasibako waggulu toba nseenene Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar okitegedde Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar okitegedde naawe osobola okusinzira mu lulimi lwo oga nti Katonda wange saasira abaana bo bano obwana bwenzadde saasira amaka gange gafune emirembe mu lulimi lwo eteeza waliwo ennimi ezitawulirwa Mukama Katonda olina alowooza nti bw'onoolya olulimi bw'onookweka olulimi bw'onooyogera bye batawulira ojja kuba wa kitiibwa ojja kuba wa ttendo oli n'azimba ng'asaala olw'okuba akyusiza olulimi okitegedde
kale nno abantu balina okubeera abantu nga bategeera bulungi nti Oluganda buli omu mu ggwanga lye yali awulirwa olubereberye, buli omu mu ggwanga lye yali awulirwa. Katonda awulira buli muntu we gwe yatonda. Dunda Diiso Ddene, Dunda Namugereka Kiwa Mirembe awulira buli muntu gwe yatonda. Okitegedde? Kakati amadiini, obuwangwa n'ennono, part of ddiini, part of nsinza, buli ggwanga mu buwangire bwalyo. Kakati Abawarabu batuufu gye basinziza, batuufu. Okitegedde? Kuba n'akabonero ku mizikiti tukalaba. Naye buwangwa eri ewaabwe, naffe buwangwa eno ewaffe, n'Abavatikaano nabo buwangwa eri ewaabwe. Kakati Kabaka Bulamu yaloosa abantu emisaalaba, yaloosa abantu amakyaki, ng'oli mu kyaki biki biki, atakuloosa emizikiti Kabaka andawula. Kyeki nti emizikiti mituufu, amakyaki matuufu, niye si wano ku ttaka lyammwe. Abalaga nti ne bali kibasinza kituufu, kati oyinza okukeera ku makya n'ogenda n'otemula faaza ng'oli wampewo, Lubaale n'atakutta. Ekitegeeza nti bonna baana ba Katonda. Njagala okere ng'oli wampewo ogambe kati Abakatuliki Katonda tabamanyi, Lubaale tabamanyi, biki biki, baasiruwala biki, ogenda omutemeko omutwe. Ng'oli wampewo, oli wa Lubaale, ogenda osanga effaaza omuwenyula ekibooko. Kati ye Lubaale mbutalabika abagamba muli ba Luganda. Lwakuba ye Lubaale akugamba nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Tabagamba kwewalana, kweyiganya, kwetta, kwetulugunya. Muli ba Luganda mwenna mwenkanankana maaso ga Mukama Katonda, wabula buli omu ali mu nsinza ye. Kati Lubaale n'amala n'asekerera abantu abali mu kyaki. Naga kati oba ate bano bali ku kiwano, bali bazungu be babireeta, mubireke bagende basinzize buzungu. Naye nga tagambye nti bifu. Wabula Lubaale n'asekerera nnyo abantu abasuddewo ebyekika ne bagenda ne bapaala ne bye baaleeta obuleesi. Okubireeta obuleesi naffe okubigula bifuuke byaffe wano tubifuule ennono zaffe. Kyekinyiiza Lubaale n'atusekerera nnyo n'akinagguka. Oba munkwata bulungi. Naye okugamba nti bifu ekyo Lubaale takyogera. Wabula Lubaale kimunyiiza kubituleetamu. Lubaale akimanyi nti eri ewaabwe z'ennono zaabwe. Era Lubaale tasobola kugamba nti bifu. Wabula Lubaale kimunyiiza be bantu okusuulawo ennono yaabwe ne bagenda basenge watali waabwe, ne bagulumiza ebitali byabwe era ne babikulaakulanya ng'ebyabwe byasirikka. Obuwarabu butuufu. Ekinyiiza Lubaale atuka tusekerere kwe kugenda ng'omuntu asinza by'atamanyi, oli n'alowooza nti okukyusa olulimi n'oga nti Allah Katonda lwakumanya nti ate mu Luganda lwo motosobola kusabira mu kintu kifaanaganako bwe kityo. So nga n'eri ewaabwe kituufu, z'ennono zaabwe si z'ennono zaffe, z'ennono zaabwe. Kale n'ensinza ze zimu, ffenna tunoonya Mukama Katonda, bamalayika tusinza be bamu. Naye buli mbuzi yandibadde ku nkondo yaayo, buli ggwanga balirekera ebyalyo. Tekikyandibadde kirungi kuliyingirira. Buganda ebe Buganda, Rwanda ebe Rwanda, Kongo ebe Kongo, Amerika ebe Amerika, Buwarabu bwebe Buwarabu. Okitegedde? Totuwa kyammwe tetukyagala. Tuleke ffekka. Abantu abasooka baali babuyabuya. Awo yatula bwatuzi nti ndeka nzekka. Nange neesobola ndeka nzekka. Naye baali babuyabuya, babaleeteranga ekibiriiti ne baloba. Baali boozesa mpiki, babaleeteranga sabbuuni ne baloba. Ate nno okumanya omuntu wa wano mu buyabuya. Era omuti omuyiki gwaleetebwa mu Falansa. Okitegedde? Omwaka ogwo gwali gwa 1700. Omufalansa. Omuti ogwo omuyiki gwaleetebwa Bafalansa mu 1700. Omuti omuyiki era Omufalansa n'aleeta wano amagezigezi n'alaga nti empiki ezo zivaamu ebyovu. Era ng'olaba nti bajjajjaffe babayiiza buyiiyiza ng'embuzi. Buli kintu kyonna ky'olaba wano. Omuti omuyiki si gwa wano, si muti gwa wano gunnansangwa wano ewaffe mu Afirika. Omuti omuyiki gwava Bufalansa. Mwaka gwali gwa 1800. Kale nno abantu babuuza oba tonaabijjawa. Abamu nno balowooza mbu ninawe mbisoma. Okwo si kulaba kwennyini. Kakati katudde ku mulamwa. Akati awo
ate n'abantu baagala ebyafaayo kati bagamba yandigenze mu maaso pumbaavu. Akati omukyalo ono yagambye ekiswa kyameramu epaapaali Kabaka Ndawula abadde akukuba mwenso. Epaapaali bwa Ssaalongo obutudde mu bubiri, Kabaka Bulamu ne Kabaka Ndawula. Paapa aba mu Katuliki ali Musiraamu. Bwe Bwakabaka bwa mirundi ebiri obutudde mu kintu ekimu. Okitegedde? Ekiswa ne muteesa mu kisime ne musangamu entaana. Ndoza kikyo kye nkugambye. Taata nga yafa dda. Taata ye Kabaka Bulamu. Ekitegeeza nti wammwe Kabaka Ndawula yalina omweso gwammwe. Mumanye Kabaka Ndawula ababotolera ebyama by'ayina. Kubanga ekiswa bwa Kabaka bwa Ndawula entaana eri wansi ate ne paapaali lyamera mu kyo. Okitegedde lyamera mu kyo. Munoonye Ndawula nga bwe musobola. Munoonye Kabaka Ndawula nga bwe musobola. Mutabaale mufune okumanya n'okutegeera. Mugobere obubaka bwe mufuna. Kabaka Ndawula asobole okusosootola oba okubikkula, okubanjululiza ebyama ebyo. Ekiswa kye kyameramu epaapaali tuli kunnyonnyodde. Ekiswa kye kirimu entaana ya taata yafa edda. Okitegedde? Kyokka buliwo taata waali mulamu. Kati ky'oba olina okumanya tebagamba ono taata wo mulamu. Taata Kabaka Bulamu. Lye paapaali eryameramu paapa ly'erinnya erisooka, ali lye lisembayo. Paapa Mukatuliki ali Musiraamu. Paapa ly'erinnya erisoose, ali lye lisembayo. Tiza Kabaka Bulamu ky'olina okusooka n'osembyayo Kabaka Ndawula. Waggulu ku ntikko aliyo ne Mukasa. Okitegedde? So noonya Kabaka Ndawula obeeko by'omuwa. Genda ku kiswa ewali ekiswa mu mbuga yonna oba olubiri lwonna nga lulimu ekiswa. Obikke engoye olwa guliini n'olweru. Ogabulewo amata n'amagi, entungo n'obulo, omuzigo. Okitegedde? Kabaka Ndawula asobole okukuggulirawo ebyama otambuze ensonga za bulamu. Kubanga bulamu ly'ekkubo ly'olina okuyitamu y'alina okusooka olyoke otambuze ensonga z'abakulu bonna bajjajjaabo. Just Kabaka Ndawula akubanja okugenda okubaako by'omuwa akuwa ebyama bye. Era mu bubwe entaana mweri kyekiswa. Entaana erimu taata wammwe yafa dda. Kyokka taata wammwe oyo ye Sezzimu. Bw'olaba taata wammwe oyo nga babadde basima entaana ne bamusangamu, kitegeeza nti emizimu gigenda kusituka, gigenda kuteebwa. Ze mmindi ze mbadde mukutte taaba aba wa mizimu. Emizimu gy'eminyi gya taaba emikulu. Emisambwa okunywa taaba gikijja ku mizimu. Emisambwa tegyanywanga taaba. Taaba n'emmindi sitandi zifo ku muzimu. Okitegedde? Omuzimu gwe gunnannyini taaba, gwe gunnannyini ttaba, gwe gunnannyini mmindi. Kati emmindi zonna n'ez'enjawulo zonna z'olaba ya Kiwanuka, ya Nakayima yaani, ya Kaliisa yaani. Emizimu gye gyavaako emisambwa okunywa taaba. Kubanga taaba si mubi. Taaba wa mizimu si wa misambwa. Ne bw'oligenda ku nnyanja y'omunnyo, kyokka emisambwa ginywa taaba. Kiwanuka akusaba emindi ye, gundi akusaba emindi ye, gundi akusaba emindi ye, gundi akusaba emindi ye. Ye konekisoni eriwo yokka wakati wa gavumenti y'emisambwa n'emizimu. Konekisoni taaba oyo. Okitegedde? Ate nno bo abasese tebali ku taaba. Abasese bo tebatera kunywa taaba. Era bw'osanga omuntu nga Lubaale akkalidde bulungi nga musese, oluusi taaba bamugaana n'atanywa taaba. Naye nga taaba lwe lumu ku lujegere olugattaganyirwa zi gavumenti zombi. Kansubire nti otegedde bulungi nnyabo. Kabaka akubanja okumubikka y'entaana eri gy'olabye basima, obanja okubikka Kabaka Ndawula, obanjibwa okutambuza ensonga za Kabaka Bulamu, osobola okutuukiriza ensonga z'abajjajjaabo. Ate n'okwambaza omuzimu obanjibwa n'emmindi ez'enjawulo ziringa nnya. Z'emmindi z'olabye bafuuwa. Emmindi ya Kabaka Ndawula, emmindi y'omuzimu, emmindi ya Kiwanuka, emmindi ya Ddungu. Kitegedde? Emmindi zikubanjibwa ezo okugula
okufuuwangako. Nkikugambye nkikulagudde oyinza okuba tonywanga kutaaba nolaba nti oli wa lugezigezi n'amalala. Naye ffenna bwe twasanganga banywa taaba twabagobanga emisinde, twabakubanga, titwamanyanga binaddako mu maaso. N'olwekyo buno bulinga bulaguzi, bulinga balanzi. N'olwekyo tulanze bulanzi, tulagudde bulaguzi, tutugambye nti genda ogigule naye nga tukugambye ekijja mu maaso. Ky'olyewuunya n'ogamba omusajja yayogeranga ng'asaaga, ne kati ndi ku mmindi gye nnywa. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.